Ababadde balima muceere. Joanna. Dear sweetheart, oli mu bifaananyi byange. Presidente Museveni oye, Keno Katumba Wamala oye, Weba Zowe Mbundo, Mama Matumba oye, Kayanja oye, Weba Zowe Mbundo, Government Kulekulebe, Keno Katumba, Mama Radisi Museveni Okoya Mukomi. Muli ndi mukyala Lubuulwa, ate ayogereko gye muli. Mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza. Mugenyi waffe olwaleero omukulu Ngala kati kakono mu rangi y'ekinkumu omusomesa bw'ayingira langi y'ekinkumu kuba wala okumunyigiriza olukulu lwagenze dda naye mugamba katugule amakulu gabisange webalanyebalayeddala mukama kuwomukisa banzikirize olw'obudde kanso yange oba bakansala bange bayimiryeko obuyimirizi ndowooza temujja kusinziira ku budde Mwani Nikola Mkoa Sezela Yosipai oye, President wa Pariwo RDC oye, Omuzungu sio wandika bagamba tunaanza uzungu kama chi tunaona nakula mara kwa yangu wala shamba tukije kwa tukuta. Are you ready? Basi nyote msimbule. Basi wale banyamo Wamatuwe Davisa ngeri y'obulembe lwa gavumenti ya Uganda kutomboza olwaleero. Bassebo ne bannyabo abatuuze baffe abannamuganga Kayini ng'omuluka ekyalo Jimbi Kayini Bwekiire tulina essanyu nga gavumenti ya wakati nga district ya Mukono nga tuyita mu Ministry ya Works and Transport. Twebaza Honorable Minister General Edward Katumba Wamala, twebaza aba engineers bonna ne contractor gwe batuwadde Jeffran abagenda okutuddaabiririza ekkubo lyaffe lino nga bagenda kuddaabiriza kilometers 2.1 ku cost ya billioni 1 ne miliyoni 210 era tusuubira omulimu guno oguggwa mu bbanga lya myezi 10. Abatuuze baffe okubeera nga mmwe basaale mu kuinspectinga mu kumonitoringa supervisory work mugirekere ba technical naye buli kyolaba nga tekiteredde enamba ya RDC gikube.
ensonga yange abapete b'emikono ng'ezibadde nnyo ekyabasala nnyinza kitukako gye bujjako oluguudo lwanga ne lugenda kugamu Usitegedde ensonga yo ekola ki? Ensonga yo weeri eyamaanyi gw'oluddeyo muleke ensagala eyitewo kulinnya kwakulayo jakuka waliwo eddaala awabeera weddaala ensagala erinye ensagala erinye songa kwatako ku nsagala erinye badesaba omukulu abadisa ngambye alina gyalaga ate nekitulabwe wa mukono nakina kigenda emyaka ebiri nga tebansasula naye nga nkola nevayo nengenda mu private nevayo nentandika okwekozesa nerandiza erinnya Kyobe Susani Lugayizi Emmanuel Suwana nazaalibwa wano era embeera yonna evudde emabega ku kkubo lino mbadde njiraba lwadaagira wano nga banyaffe batuzaala naffe abaana tudaaze ne bakazi baffe naye twagala kwebaza Jeno Katumba Wamala kirabo kyaffe erina kifuma ekyatukoledde olwaleero chairman waffe wa 5 ne ttiimu yonna eyakalondebwa omulundi guno ekulembeddwa Yoweri Kaguta Museveni etuzizza engulu nga pulezidenti bwe yakuba omubala nti teri kwebaka kikirabidde wano ku matumbo wano olwaleero teri kwebaka nebaagaliza ekisa kya Katonda kibawolekere mu bukulembeze yogerako nnyo tusanyuse nnyo okujja otukolera ekkubo lino mu mutindo gwe twetaaga naye Museveni abeewo nnyo naddala abakyala nga bayisibwa bubi bagenda okuzaala abamu bazaalira muno naye nga Mukama watuyambye oluguudo lwaffe lutereere abakyala babadde bayisibwa bubi nnyo amannya Nalukwago Margaret Musoke ng'owabakyala ku kyalo kino bwetiire amanya nze Byaruhanga Fabian oluguudo olwo lubadde lutufuukidde ekizibu eky'amaanyi tetukyasala amazzi gajja ne gakurosinga abaana baffe tubasomera eno kugamba nga n'obwoba oyina emmwanyi ng'ogisomosa oba muceere tolina woyita nze kamwa koogera nagagwamu ab'eryato abatega ebyennyanja be banzijjayo wansi nga gantwala ku nzita oluguudo luno ndi musanyufu nnyo olwa pulezidenti Museveni kulanga aluwadde lwakisa erukole era tumweyanziza tugenda kumwongera akaluulu mpaka Yesu walukyagalira Museveni olwokuba bano bakansala babaagala nnyo ate nange mbaagala nnyo netugamba nti tuno lumere ezimu ku nguudo ezo ezigenda okukolebwa ate ne Kafeero yabitandika naye tulage nti Kafeero kyeyakola musajja watu kirungi wadde mumusuulasuula ebbali eri ne mukola ne mulonda abantu abakoma mu bimuli abatasobola kutuuka mu bakulu gye bagaba bintu kale nno ebintu ebyo si birungi kakati olwaleero tuzze okutongoza oluguudo abakulu bano aba NASMAF be bagenda okukola be ba contractor ministry be yalonze oluguudo luno teruva ku budget yaffe nga district tugenda kuva ku budget ya ministry manye ebintu jala mu bitegere bulungi ministry yatuwadde ekirabo tugenda bakoleyo kilomita bwezi tuva Matumbwe tulina oluguudo baluyita Matumbwe ejjimbi Setana Muganga wabadde wabi nnyo waliwo kampuni endala egenda okukolawo kale ne tutandikira wano Endese okuyitirawo ddala paka Kayini era bano be bagenda okukolawo kakati nga twagala ezo enguudo zo ziggwe tugende ku kirala tukooye obuguudo bw'emmotoka emu okujja kati mbadde nzija emmotoka eya loole nejja tuba tulina okuweetera tujje wano tukyame wano kati ezo enguudo za kika ki bwebeera ambulensi ng'etwala mulwadde n'esanga kiroole eky'omusenyu omulwadde tayinza kufiira awo ekyo twagala enguudo engazi eziri ku standard
ate nga enguudo eziyiiriddwa mu malamu ne zinyigibwa bulungi nga n'emyala bagikoze. Luno lwe lumu ku nguudo ezigenda okubeera ennungi bwe zityo. Mbasaba mubeere ba kisa nange. Temubabbako ebintu byabwe, temubazanyazanya ne mubabbako ebintu byabwe. Leka bakole bulungi omulimu guno gugwe. Tunaasanyuka bwe munaamala mu myezi egyo. Tunaasanyuka nnyo bwe mutaagiweze nagiweze. Ne tubeera ng'oluguudo lulabise bulungi. Ebyokuliyirira tebiriiyo mu pulogulaamu eno, wabula tuwaayo mu mwoyo gw'obwaki gw'okwagala eggwanga. Ate omwanya gwawe gwagenze mundiyirire, temuyita wano mujja kumenya omutuba gwange. Tuweeyo ku lw'obulungi bw'ensi n'okukulaakulanya ekitundu kyaffe. Ssebo minisita ow'ebyenguudo, mulimu ogwo gukubirize tulabe nga gutambula bulungi, tubeere nga tufunamu, kubanga buli tubeera n'enguudo ennungi tufunamu ffenna. Mujjukire nze ndi wawano w'ebuziranduulu. Tutandise olwaleero tulina essanyu lingi. Twagala kwebaza Jeno Katumba Wamala, minisitaafu ow'enguudo, nti atuyambyeko ku nguudo ezibadde embi ennyo mu disitulikiti yaffe. Oluguudo olw'e Matumbwe, ekisenyi ky'e Matumbwe Girinnya ekitubadde obubi mu ggombolola ya Seta Namuganga kigenda kukolebwa ku siringi akawumbi kamu n'obukadde 200, ate okuva e Kasawo Kanaana okuva mu Ndiba okutuukira ddala eri, ate okugatta ku Namuganga Kayini ow'essayidi eno nalwo lugenda kukolebwa lulongoosebwe bulungi, n'awali entobazi wonna wakolebwe bulungi, ate n'oluguudo okuviira ddala e Mayangayanga lwe bayita Kafeero Road okutuukira ddala e Girinnya nalwo lugenda kukolebwa. Kale twagala okwebaza olw'enguudo zino zigenda gaziyizibwa bulungi, kubanga tukooye obuguudo obutono. Mama lindaho katini nkyali mu interview. Obuguudo obutono ng'emmotoka ebbiri tezisobola kuyisiŋŋanya, nga emmotoka emu erina kumala kudda bbali, owa wilbaro bw'asinkana ow'emmotoka, owa wilbaro agweri, owa bodaboda agwa bbali mu nsiko. Twagala kwewala embeera eyo, tubeere n'enguudo ennungi. N'olwekyo tuli basanyufu nnyo olwa gavumenti yaffe okutuwa obusobozi obukola enguudo ezo. Kyeya ssente babawadde ssente mmeka wamu enguudo zonna? Enguudo zonna wamu ziri mu buwumbi nga 2.5 okuzikola okuzimala obulungi. Osuubiza okweŋŋanga obuli bw'enguzi mu bitongole bya gavumenti emukono, abasomesa abagoba abaana, amasomero ga gavumenti n'ensonga endala. Abasomesa abagoba abaana beekaabire, kubanga ebyokugoba abaana twabiyimiriza masomero gonna aga gavumenti. Njala kwogera bigambo bino mu Luzungu. It is too risky for a teacher to send back a child home. It is too risky for that teacher. It is too risky for a medical officer in a government facility to charge money from a patient. So omusawo yenna anaasaba ssente omulwadde tujja kumujja ku mulimu ogwo tuteekewo omulala. N'omusomesa anaagoba abaana emukono mu ssomero lya gavumenti n'abagoba olw'ensonga yonna etali ya mpisa mbi, naye ng'abagobera ssente mu masomero ga gavumenti, tujja kumujja mu ssomero eryo tuteekewo omusomesa omulala. N'olwekyo abazadde mutuyambeko, mutuwe amawulire. Amalwaliro gonna tugenda kuteekako obupande obugamba nti atasanyuse. Nga kuliko ennamba yange ey'essimu, kuliko ennamba ya Honorable Lubuulwa akola ku byobulamu, kuliko n'ennamba y'omukulu w'ebyobulamu mu district DHO. Neyanza kyane. Yes, amanya Ziraba Moses, Director wa National General Contractors, company ekola constructions, luguudo n'ebizimbe. Kati omulimu gwe tuliko gwa kukola luguudo, tugenda okukola oluguudo okuva Mayangayanga okudda ka trading center wano Kalingi Road kano. Obuwanvu bwako kali kilomita 2
n'akatundutundu kamu. Oluguudo luno tugenda olukola tulugaziya okutuuka ku standard eya 7 meters in width. Ekitegeeza natulukola tujja batukwata ku bintu by'abantu kuba akakubo katono akaliwo, the existing road is so small. Tujja batulugaziya mulimu ng'emmwanyi, emiti gy'emmwanyi, bu compound, bu hedges tujja batubujjako, emiti gya fene kwegiri ku makubo. Naye engeri ya contract eno eya interconnectivity teriimu compensation. Teri wadde nti ba central government egenda compensatinga oba nze contractor. Tubiwa abatuuze balina okubiwaayo ku lw'obulungi bw'ekkubo bafune ekkubo eggazi erigenda okubagasa. So tebeerayo omuntu yenna akulimbalima nti ate gwe batemye omwanyi gwo naye tebakompensatinze. Bagiyita interconnectivity gatta batuuze ku makubo amalala amanene. Saba ba local government aids babayambeko okwogera nabo. Saba ba local authorities kuyada ku chairman 5, chairman 3 ne council zaabwe paka chairman 1 n'other community leaders okuyambako okunnyonnyola abantu bano ebikwata ku luguudo luno era bukubamatiza nti teri compensation. Mwebale nnyo, mwebalire. Bano tebaze na greda naye oluguudo luno luvawo. Greda ngirabyeko mpya bulungi oluguudo luno okuva Mayanga paka Galigatya mu town tuluguddewo era tulutongozezza olwaleero. Ezo sente za Museveni temugamba nti zange. Sente zaani? Za Museveni. Abeebaza. Ffe tuteeka mu nkola. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama kuwa omukisa banzikirize olw'obudde kanso yange oba bakansala bange bayimiryeko obuyimirizi ndowooza temujja kusinziira ku budde.